ekigikwatiramu ekitikabaka wange okuleetako kinaleeta sina akasuka ya notification kweli nga tekitambula tekitambula yo banaye kwetuli situation room etambule baba tekako share button tekako share button mukulu wange Kajubi Fred nkulengedde kawo abasajja babakwata embadi mukakwe sawa zino tajina na kibiina abasajja abatezi b'amapipa wabakwata vu n'owavumbagatirawe vu kakati naye yali agamba naye munnaye abasajja babaleke tukolagane nabo munnaye kati n'agamba loboozi tegakyaliwo buli omu yeekokkola bwekokkoza agamba genda bagende ate omutamiivu ze nabagamba omutamiivu omwana oyo mutamiivu omwana oyo gyewegendereze nnyo twitize zonna ziba tuyingira weekend era nina gwe nagambye nga yakakola tweet ne mugamba Monday ye tweet tejja kubaayo ajja kuba ya deletinze dda yaggyeyo naye yesterday twabadde obuzibye ne bangamba tweet yagiwanuddeyo dda teriiyo naye munaye ffenna kye twadde tulinza okulaba omanyi ekyana ekyo kyogera ku sovereignty nti Uganda nsi yeetongola yafuna independence America tesaana kuyingira mu nsonga zaffe Bungereza tesaana kuyingira mu nsonga zaffe n'engamba look what baba independence are you independent temusabiriza eri temukyajjayo obuyambi kati omugagga akuwa obuyambi akuyambako okulabirira famire yo olwaleero atuuse mu mbeera ekulagira butya bw'olina okukozesaamu obuyambi bwakuwa akukoshoninga akutereeza mu layini akugamba nti obuyambi bw'enkuwa olina bukozesa bwoti ate gwe ssebo olata gwe teweyingiza mu nsonga zange tezikwatako nze neetongola weetongola mu ki abalwadde ba siriimu wano essente zibajjanjaba obuyambi obujja buva eri wabwe barefugees boyongera mu buli lunaku noyongera kampu ne zijjula olwana kujjuza barefugees obala kasente k'abasajja enguudo zino zitulya ze mugenda okukola entindo ze mugenda okukola ezo sente zijja nga zivudde wabweru za kola nguudo esente za UNICEF ezijja zigende mu masomero nazo zijja wano kuyamba kukola ezo zonna muteeka kabina gwe munnauganda tebakulimba nti singa America oba IMF ba World Bank zibadde tezikyawa Uganda buyambi obwo buli bwenguzi tewandibulabye wano nga buyitirivu butyo kakano kankakubireko lwaki obuli bwenguzi bungi nnyo mu ggwanga wano nti esente eva eri ebweru yewagaba n'abasajja iyi sente efubutuka eri eva ebweru eyo teriko accountability eyingira wano bakozesanga we baagala kyovula bajja basanga mu mineral resources ebyobugagga eby'omutaka nga batwalanga we baagala olwaleero bw'otunuulira golodi oyo soda simanyi sodo oyo nzeyire simanyi ono chairman wa MK be bali mu ddiiru za golodi bafeze buli muntu okufaako obufi okiwuliza kati olwaleero nze nnuwa muto sisobola kutandika maka gange nga amaka ago manene niwe olw'okuba amaka manene nenonda abantu abamu nembawo obuvunaanyizibwa okundabirirako amaka ago banzirukanyiriza amaka ago kyokka mu koosi y'okunzirukanyiza amaka ago neneesanga nti nfunyeyo mikwano gyange emigagga ginnaggwa dda egyakola dda egirina ensimbi giyite siringisi nga tekolera mu ddoola neŋŋamba amanyi nuwa muto tugenda kukuyambako tugenda kulabirirako ku famire yo
mu byobulamu waba waliwo abalwadde affe tugenda kukuyambako mu family mubamu abesobola bajja kugenda mu malwaliro aga gasobola okubakolako nga balinako kasente naye bano abateesobola tugenda kubayambako basobole okugenda mu malwaliro bafune free services. Munaye nentuuka omugagga nampa n'olukusa n'angamba bonna oyagala okunkyalirako eno ewange ojja kujja kubanga eno ewange buli kimu ekiri kiri improved. Amalwaliro amalungi, ebiwumululamu ebirungi, enguudo ennungi, teri waliwo low crime rate, tewali bubbi nnyo, tewali kutugumbula bantu. N'agamba ojja kujjanga eno olambuleko oyetaaye n'abaana bo ojja basindika ng'eno bajje. Kakati ate munnange gwe totandise obuteefiirayo bano be wateekawo bakuuma abantu bo olwaliro be bakulemberamu okubatulugunya n'okubata n'okubabba. Okiwuliriza bulungi. Bano be wateekawo baweereza abantu bo olwaliro be beenyigira mu bulyako obubbi n'obulabbayi. Kakati ate bannansi baekubidde enduulu mu bano be wateekawo bayambibwe. Ate bano abalina okubayamba beekobaana naawe olw'okuba tolina ky'obagambako nti wateekawo ŋŋanda abako na mikwano. Kakati beekolera nga we baagala. Kakati oli n'atuuka okwekubira enduulu eri omugagga akuyiwamu omusimbi. N'agamba bannaye tufa. Esente ze muweereza eno zikole bye zirina okukola ate ze zitutulugunya. Kakati omugagga n'akuba emmeeza. Omugagga n'akugamba gwe after all evidence weeri bano we bati ne bwe bati poteya. Mbaganye tebaddamu kulinnya eno wange. Era n'obuyambi ngenda kubusala. Okiwuliriza bulungi. Kakati gwe otuula otyawo n'okuba obulati nodda mu manga tabbu bagayita manga tabbu nodda mu kwetiriiboosa kakati gwe lwaki oyingirira ensonga zaffe ziveemu Uganda ensi yeetongodde erina okukola ku nsonga zaayo bombo clat. Omwana omu His Excellency Kyagulanyi Robert walinnyako ebigere n'agende agenze mu bazungu. Abazungu be bamufandinga. Abazungu baagala kucyankalanya ggwanga Uganda. Nabbanja asiiba ku nnyonyi. Prime Minister w'ogwe balonda Robina Nabbanja asiiba ku nnyonyi. Omukoddomi Lwaboogo asiiba ku nnyonyi. Kiki ekibatwala mu mawanga gano ge muyita ag'abakolonialists? Bagenda kukimayo ki? Nabbanja atuuke n'okutuula ku mmeeza akube emmeeza agambe mumulekerawo okuwa sanctions abantu baffe. Sanctions muzistoping. And then a case point is olwaleero gwokeera ku makya Francis Zaake Butebe gwe batulugunya 2-2. Francis Zaake Butebe ne yeekubira enduulu n'agenda ne mu High Court. Naye ng'ebifaananyi byonna ebiraga entulugunyizibwa Zaake gye yatulugunyizibwamu weebiri. Evidence weeri. Zaake n'agenda mu High Court yasookerwako wano. High Court nesala omusango negamba Zaake yatulugunyizibwa. Era abo bonna abali mu kutulugunya Zaake nga kwe kutandikira RPC, DPC, okiwuliriza bulungi nnyo, oyo commissioner wa polisi, then nono simanyi wa ISO, simanyi bikoze bicha. Bakangavure. Era Francis Zaake Butebe aliyirirwe. Kati omuzungu aba asinzidde ku evidence yafubutuka mu kooti nti Zaake yatulugunyizibwa nti ye abamutulugunya bategererwa nti ye bakolebwa ki nti munnaye tebalina kye bakolebwa badeployingibwa walala era ne mu office bakyalimu bakyasavinga. Kakati omuntu n'atekinga action. Kati gwogero kye n'ongamba nti oli omuntu mubi nnyo gwe yalema okukola gwe mulungi ennyo. So kino kyonna atandise ne sanctions. We welcome sanctions. Lwaki? This is a case point. Omuntu omu atugamba mwenna mudde kyali baddogo nnyo mu byobufuzi temubitegera kati sanctions ziyambira wa. Kakati gwe munaku munnange bubuli nyeke ennyonyi ogenze bulayira ogenze bunaayira ogenze mawanga geweeru okomako Rwanda ennyonyi ekukomya Rwanda ogenze bunaayira n'ennyonyi ekukomya Rwanda ennyonyi ekukomya Kenya ogenze bunaayira. Kakati munnange ona agirinnya ennyonyi niyiyongerayo eri emitala w'amayanja ye akifiiringa amanyi omugaso gwa sanctions. Ekisooka twebuuze
bana abantu ba sanctioning balina families zaabwe yes or nedda they have families abantu bano we balwala babajjanjabirawo wano oba bweru wa Uganda automatically bweru wa Uganda abantu bano we bagala okuwumulamu ndi bagenze ku vacation bagenda vacation zaabwe zikolibwa wano mu ggwanga Uganda oba bagenda wabweru abantu bano we babba esimbi gye babbye empitirivu bagitereka wano oba bagifulumya negenda ebweru kakati olwaleero gwe focus gijje ku muntu omu waliwo embaata emu yagambye oyinza n'okwesanga nga RPC talina passport bombo clat nze nnuwa mutwe nina passport kati olwo RDC alema okuba ne passport DPC alema okubeera ne passport directorate wa ISO ongambe nti talina passport passport yimmeka emitwalo 35 passport is a necessity omuntu yenna ng'olinamu ku magezi olina okubeera ne passport however much togenda kutambula olina okubeera n'endagamuntu olina okubeera ne driving permit those are the necessities omusajja gwe kutegeera nti oli musajja era oli muntu alimu ku nsa munansonyiwa ali kuno ku live nga tobirina naye ng'oli above 20 years unansonyiwa munnange 20 years kyakanzikiridde nnyo naye ng'oli above 25 years nga tolina driving permit tolina passport ebyo bintu bibiri nga tobirina muganda wange mwe mutuvumya mwe muleetera bannaffe bano sitera kwageza kukozesa lulimi olwo naye ate naffe tutuuka mutusussa tetutwagala nnyo kukozesa lulimi naye mukisussa nika tukyogere kuba naffe musussa otumanyira bannaayi kyemmanyi oyo akagato gwe katatuuse tajja kunyiiga nja kukyogera abalaalo mwe bannaffe abalaalo nimuyugenda muleke kutulowoozesa abalaalo bano alowooza nti a passport kintu kyamakulu nnyo okukwata passport oba w'amaanyi nnyo ekindowooza y'abalaalo okiwuliriza ndowooza y'abalaalo my friend this time around focusing ku bantu sekinomu be bataddeko sanctions look at their families focus on their families ife tuwabeeranga ewaka kankubuulire ife omusajja yenna ekintu ekikwatagana ne family is the first priority nga tonnatunula walala those are facts tebakulimbalimba family first kyovolaba zino engalo ziri bweziti 5 zino engalo bweziti 5 ontegeera bulungi nnyo kuliko kino ekisajja kuliko kino kuliko luno kuliko ne kannaswi okiwuliriza family yekulembera mu buli kimu kyonna kyovolaba omuntu ne waba wagguma atya ng'alina ekiwago kitya ng'alina amaanyi getya kintu family is the first era omuntu ng'onaamukakkanya ng'omuntu oyagala omukkiriza wansi kwata ku family abo abasajja be mulaba ab'amaanyi abo abanene mu gavumenti wano ababbira okubi omanye ensonga lwaki family zaabwe tezibeera mu open lwaki olwaleero omwana wa Nakangubi fulufigo omumanyi abaana ba Salimu Sale bonna obamanyi abaana ba Salimu Sale bonna obamanyi bakyala be bonna obamanyi abaana ba Lwabogo bonna obamanyi bonna obamanyi njagala otunuulira empagi ennene bano ba Freeman njagala otunuulira abasajja bano abaana ba Ereru obamanyi wali olabye ku baana ba Ereru Peter Ereru wali olabye ku family ng'oggyeko nti agenda kulayira agenda kukwata Bayibuli azze ku parliament mukyala we najja n'amuwerekera naye njagala ombuulire nti omanyi abaana ba Ereru bwe bafaanana liiso moja tumwine kibonge kyaniini musiituuni yagenda okukkirira mu ttaka abaana twabalaba mu kumuziika naye nga twali tumanyi muwala w'omu kayinga otafiire olwaleero tuwulira omwana we kye otafiire tulinga gwe tulabako naye gwoza yokka baalina kati njagala okitegeere nti family ireva ku bano bannakangubi fulufiga nasadde akaana kasimpoke agamba akaana katumye kaguta nakazala mu generaali
Ana uza kana uya kana kauya mbere. Bano babukenya. Bukenya bamutira omwana. Family muntu kati Bukenya kuwe bamukwatira ku mwana tiyasigala kyekimu. Katumba Wamala. Intentional reason okucheza aim was not Katumba Wamala, it was the child. Mwana. Katumba Wamala nayo lwamukwatira ku mwana tiyasigala kyekimu. So family is the first priority. Bano abasajja temuluuza ndi tebalina family. They have families like we. So muzungu si musiru. Ate muzungu wakera kumatana agamba atadde sanctions kono no. Toluuza nti it's from nowhere from banga abuseri nagamba gwe nkutaddeko sanctions. Ndine kajjajja takachere nganze nuwa mutwe bantekako sanctions. Umuzungu asoka kola background check up. Oh no. Aina byalina ewange wano. Movements ze ziri zitya. Accounts ze zitambula zitya. Family ye yiwa. Wanalinawo family. Uberi Uganda yoka. Muzungu nali ukatanika ku paperwork anagamba kati ono zidiki boto sanctions kanzi musilapinde. Gono mwamulaba gondo ono mama kulyanguzi. Mwamulaba yateka sina chenina Bungereza sina cheninayo. Nenga shopping gyagikola. Ainayo nyumba. Ainayo muwala we gyasomera. So kitegedde. So zino sanctions zigendereddwa mu family. Chovola bakugambye tuku sanctioninze ne family yo. Olwalero ba sanctioninga Anita Amongo ne Magogo nagendera mutwala tugende. Magogo nagendera mu sanctions. Wasuuliza. Anita Amongo zizo mutamu affectinga naye ate Magogo zijja kumu affectinga ne family ye ne bama n'abakazi be kubanga oli wa bakyala. Ndya wano ndya wali. Zijja kumu affectinga. Omuzungu waba kusaba biodata buli kamwa aketaaga kakujjako ovawa ani akuzaala owulidde buli kamwa akatwala katukono wene kagoli na genda so sanctions nungi naddala we Africans wetubanga ife wano tulemeddwa ofuna obwenkanya nti abantu sekinomu muti mumanyi fujjo lwaki libadde likolebwa badde ojja kwesanga Peter Lwero ajja kukola effujjo agambe UPDF yejja ovunaanyizibwa yonna naye ne Museveni yakyogera lumye nkiddamu Museveni yagamba abantu bajja ku accounting they will be accounted personally nkakuddiremu Museveni yennyini atwala bino ebitongole by'okwerinda byonna ye bagamba buli muntu ajja vunaanibwa personally. Kati mwe bafulu figa abajjayo engalabi mwe babebe kulu simanyi tugende tukakase Olivia Lutaya bakkiriza emisango gwe fulu figa nojjayo foloma nojjayo ennyindo zaffe ez'Abaganda bannakanguubi n'ogulungutana n'uyo ngenze kitalya uyo ngenze luzira abaana mukkirize ensango mwagiza kyogamba gw'ofunamu nnyo okusinga bali abafuniramu ddala abali mu kintu lwaki bo si be bavaayo lwaki omwana wa Kayindo otafiire si avaayo n'agezaako okukakasa abaana bano bakkirize emisango Natasha bazadde abaana lwaki abaana baabwe si boolaba lwaki mwe bannakangubi mwe mujjayo effoloma gwaleeta ennyindo zaffe ez'Abaganda nakangubi muzzukulu wa Museveni muzzukulu nzize abaana bano munnange bayokya ebintu by'abantu abaana bano bayokya amamotoka guti agenza okuva mu kooti marshal ng'alemereddwa ofuna obujulizi obulumika abaana abo guti these people have their families goroza lwaki baprotectinga nnyo families zaabwe negwe gwe bokyezaayo $5,000 bokyezaayo kakadde olaba oli wakabi nnyo osobola okuyimirira nabali ababba omunyago gwa biliyoni na biliyoni
ate munaye situle ka TV ka blogging station ya kasoloti nja kukasuka nja kulekana ensejja kuntegeera munaye yayogedde yeno naleso nakuba kasimu mwana wange webale nnyo mulimu gwokoze mwe you will be judged personally single Museveni ajja kubadduka nakugamba you're not immune Museveni may be immune ora status ye tasobola okufuna wayita nadduka naye ekibuzo kiri nti gwe are you immune osobola oyita ku boda gwe osobola okudduka Museveni wadduka ono nawe akubira akasimu nti munnaye jiwunye jangu odduke twalina kubalango wano twalina kubalango ate ne mwana watu abalango tebali babbi abalango tebali babbi niye baaliwo wano abalango baaliwo wano ngowe yagalo kakasagenda ku Uganda House bwe bali amba China n'akapaafu buno twalina kuba nubbi basigala bombaawo mu barracks bali bombaawo mu barracks abasigazawo bu business bwabo bu kioski mu basanga mwe bali ni bali ka bamanya ate bo tebali babbi ni kati mwe abalaalo mwe babbi mwe mulina akamanyiro mwe mulina olugezigezi mwe batemu mwe banantagambwako mwe ku arrogance yo gye mulina eyo ey'amaanyi mwe Mukama Katonda tusaba buwangazi tusaba bulamu bwokka tusobole okulaba ku balaalo bano nga badduka emisinde twagala okulaba ku gavumenti y'abalaalo ng'egwa mukabiza Munnayuganda omunubbi teyabba ku ttaka lya Munnayuganda omunubbi teyasengula ku munnansi omunubbi yali mubi omulango yali mubi naye omulango teyasengula ku munnansi omunubbi teyasengula ku muntu ku ttaka naye mwe musengula abantu ku mataka mwe mufulaminga abantu ne mubasiba mwe mutta abantu mwe mubba mwe muyisa mu bantu amaaso adekaga maliriza ngamba ntya maliriza sanctions ngamba bwenti sanctions zino tuzaaniriza weewaawo osanga families z'abantu bano ssekinnoomu zinaatuula wansi ne zitandika okubuulira abantu baabo famire yereru esobola otuula wansi n'etuuza ereru n'emugamba taata kojja kino bwekiti ne bwekiti tukireke kino ne bwekiti kyesonyiwe olwa future yaffe abantu bano bwe banaategeera nti batandise okubateekako amaaso babakolako omuntu ssekinnoomu they will step back olwa famire era abantu bano abadde agenda okujja akola effujjo lyonna ku munnansi ng'akimanyi bulungi tebajja kumusokolayo nga muntu bajja sokolayo kitongole bagenda kudda emabega nga waba alina ekyobusiru kyagenda okukola akimanya kamera zimutunuulidde ensi egenda mulondokolayo waku lwomu ajja kuddamu emabega ajja kuzza ekigere emabega bino bye tubaddemu nti order from above anti luli babadde ne immunity nga babagamba agwekola tewali agenda kukwatako bagenda tunulira kitongole kyonna kati bajja kusokolayo omuntu omu so all in all we welcome these sanctions ekyokubiri ekibuuzo kiri nti mu ggwanga mulimu okutulugunya abantu iye oba nedda kati tewakyali kubuuza mu kutulugunya abantu okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga mwekuli olwa sanctions zino ekibuuzo ekyokubiri mu ggwanga mulimu obulyake obulabbayi ye oba nedda ti yes mwebuli olwa sanctions ezimu ezitulabyeko eziteereddwawo kakati ndowooza gwe munnankyukakyuka kyekiri kyenkugambye the revolution struggle emovinga
gy'olaga tonnatuukayo naye olengerayo. Mwantegerekese gy'ogenda tonnatuuka naye olengerayo. Kakati nywera omusipi gusibe nyweza basi etambula lukululana etambula. In fact yaffe sijja giyita basi eyaffe train etambula. Kati wano wennyini wenzigira nga nvudde ku sanction mwe ba comrades mumpulirize. Mwe abaana abali ku social media kuno mumpulirize. Mwe abaana abagamba nti muli mu struggle mumpulirize. Mulekeraawo okutuvunya. Mulekeraawo okutufuula abasirusiru. Mulekeraawo okwonoona kozi yaffe. Mulekeraawo okutufuula abajega. Struggle eno. Struggle. Ekintu ekiyitibwa struggle. Revolution. Tebeera ya muntu omu. Yaffe ffenna. Kitwale nti olwaleero tulina emmotoka oba basi esimbula eva Kampala eyolekera Jinja. Okiwuliriza bulungi? Basi eno etimbiddwa bulungi era olugendo lwayo lumanyikiddwa n'ebigendererwa byayo bimanyikiddwa. Kyokka basi eno nzigule buli ayagala ayingira as long as ategedde gyeraga era amanye ekigendererwa kya basi eno ayingira. Ono atandikidde wano ku Jinja Road. Mpuliriza bulungi. Agirinnye okutandikira ku Jinja Road wa. Nono agenda okugirinnyira wano ekireka. Mpuliriza. N'agenda okugirinnyira emukono. N'agenda okugirinnyira erugazi. Abo bonna tuba omuntu omu nga tulina gye tulaga. Ntegerekese bulungi. Kyokka basi eno bw'eba esimbula ng'etandise olugendo lwayo ne wabaamu afubutukamu ekireka n'agamba nze nvuddemu nviiriddemu wano. Basi n'etolontoka. Omulala n'agamba nze nviiriddemu mukono. Ntwagambye tugenda wa? Titugenda Jinja. Kakati gwali mu basi eno. Gwatambulira mu basi eno. Jawo olugezigezi n'olunkulunkulu n'obutategeera munansonyiwa okukozesa olulimi luno kubanga tukooye tetwandibadde mu kudiscussinga such nonsense. Ntegerekese bulungi. Basi twabagambye ya bwereere eriko omulamwa. Era olugendo lwayo lulambulukufu. Ayingira basi tagibwako yadde ekikumi. Era basi eriwero branded si yakubira kalango. Eriwero branded bulungi nnyo. Kakati ono avuddemu erugazi. Kwesikulaba nga ali mu taxi muno ali mu basi eno ng'oli ku mulamwa omutuufu omubuuza lwaki oviiriddemu wano erugazi. Munange tukyagenda gye tulaga tetunnatuuka lwaki oviiramu wano jangu tutambule tugende bombo clat. Gwe tuli mu struggle. Tutegeera struggle kyeki. Naawe olugendo tewalutegeera. Naawe omulamwa tewagutegeera. Kubanga ono si gwe wamuyita. Tewamusasula. Teyakusasula ng'ayingira ebbasi. Gwaba ensonga ze yazirina eziyingira basi eno n'atuuka ekireka n'alaba ng'ensonga ze zikoleddwako n'agifuluma. Let him or her go. Continue with the journey. Situetaga stopovers. Someone wabuseemu mu basi. It's okay. Basi ogibuseemu. Kyokka jjukira no tulina ne betukwata olw'empaka tubakasuke bafulume basi. Bali mu basi omwo banyampiramu bakola ebyekisirusiru abo tukasukayo bakasuke bafulume. Kyokka tulina abavuddeyo mu lwatu nti basi tugivuddemu nze nviiriddemu wano ate oleekaana nawo. Gwe omulamu oba wagutegeera. Oli mu struggle gye tulimu naffe oba gwe oli mu struggle yo. Nze nkoyo okulaba nonsense ono banfidde tugenda kujja ntutandika okunnyonnyola n'abantu abakulu mu struggle muno nga gwe omanyi oli ppira oli struggle nnene muno.
tutandika okunya ebintu byolabako weebiti oyagala kufuuka bana ba NRM mutwagaze struggle yammwe tujagale tubegatteko mutwagaze struggle yammwe kuki munnegatteko kuki ndi mulago teri ddagala mu ddwaliro tyeguudo mbi nti obubbi busukkiridde oyagala kufuuka bali omuntu azze abeegaseko tumwambadde mangu tumweyambaza munnaye wootali munnaye tetugenda kubaawo munnaye tojja kusobola munnaye obadde okola kinene gw'obadde okola ki gw'obadde okola ki muno abadde akola kinene ate gw'obadde okola ki gwe kyokola si kinene gwe kyokola kikigattako muleke kutukooya mu lugendo bannange. We have a lot to discuss. Nvudde mu bus nze nkomye Lugazi nkomye Kireka nkomye Mukono basi ngivuddemu ate munnaye munnange jangu tugende mu lugendo olugendo tetunnatuuka munnaye nno yingira munnange nno badde okola omulimu gw'amaanyi munna kuki omwegayirira kuki uyeri agiyingira mwasayininga contract nti ayingidde obadde omusasula omusaala ulinga alaga nti byolimu bya kifere tebiriyo toyogera facts buli luche ebiruma bannayuganda byeyongera munanyeza ngambye kasengejje ye struggle kasengejja nabagamba struggle yeyerula tweyubula gwetuweerawo n'olowooza nti oli mu struggle olina gw'oyamba nedda nkiddamu tubeera mu struggle n'ogamba olina gw'oyamba weeyamba gwe weka ne famire yo n'eŋŋanda n'emikwano okategedde so mwe bannaffe oluno olugendo lunene temutukooya avudde mu baasi n'agifuluma well and good goodbye bye we move we continue buli anadroping anaavaamu nga tweyongera mu maaso tugenda ekirungi kya byonna ebigendo yingiza abantu baasi bikyaliwo bingi kubanga n'ababikola tebatudde buli lukya bongera kunyigiriza buli lukya bongera kunyiga pesa nakiwuliza so muleke kaabira busammambiro agenza agende waba yali tannajja struggle tebaddeewo ebadde tetambula you people nakugamba beera discouraged ng'oweddemu amaanyi ng'akutta omumuli ali mu driving seat addiridde azza emabega awo osobola okenderamuko ku maanyi naye revolution struggle eno agikwatidde omumuli waba akyali ku mulamwa ng'akyali ku kkobo ng'akyali ku bbala so nga mbere basi etambule njiddemu omugoba wa baasi oba akutta omumuli waba akyali stede nga baasi eri ku bbala etambula let's move baasi etambule mukategedde bannaye tulema okukaayanira obusammambiro saagala kuddamu kusanga comrade nsimanyi ntudde nina gwenjogereza simanyi oli avuddemu mulumba muvuma nedda bassebo ne bannyabo awo bange yeewadde self impotence nkiddemu obange yeewadde self impotence mu struggle muno mumutuleetera abanyampi okudda ku bukutu omunyampi dadda mu kakutu abaana abo bantanya struggle abaana abo nze nange nagivaamu lwa abaana abo bino bye mukola someone moves out let him go bye tukwebazizza byobekozeeko byeyo yegenda n'omulala ajja kukwatira awo tutambule muleke kulaga nsi nti tulinga abali mu bintu ebyekiferefere ife tetuli mu struggle ya Lakizale yes
Gwe nango uli mu struggle ya Lakizali. Uli wachamu. Yeah. Luno lutabalo mulimu ba veterans. Nchiddamu luno lutabalo lulimu ba veterans. Ene struggle ina ba veterans. Erina ne bakadogo. Kati gwe tolowooza nti gwe tuli bwe twatandika. Sema kwa Adamu za self importance chechi bajja kikonyonyo. Bajja kuchikonyonyola mu comment section. Anenzira okukategedde. Gukwe wo bukulu obwo. Ngamanya mimanyi. Bana ye tulenge ebyokukola ko bingi. Tulemena fe kwe creating diversions ezekisidusiru. Muleko okufuula abantu abakabi. Muleko okuleetera abantu okumera ebiwawaatiro. Fulu mutubira mulowooza tetubiraba. Lwaki situbyogerako? Nino tangu omwana nga ali ku live fa. Omwana akoze video obusungu bumwetimbye. Nino gamba omwana ono kiyayingira mwakimanyi. Omwana kyali mwakitegeera. Gumanya abantu bameka Bobi Wine be yatandika nabo ne bali nabo kati. Geriyo wali omulabye ko nga nafuye. Buli omulabye ko nadda wansi nakuba amavivi. Muganda waffe olugendo lunene. Olugendo tulutambula. Luseeyi tugenda. Mukama Katonda wabatu yambi abamu ne bavaamu mu basi nga tetubakatse bukatse nti gundi gwo tukoyo tunyampira mu basi muno. Otwononerayo nonera omukka mu basi muno twononera empewo tukasuke wabwe. Kati bwe tubanga tulina abafubutuka mu basi. Ne bafubutuka munga tulaba ffenna ne beeyetulye n'agamba nze nkoma wano kyengera. Iye tumuleka agende tudde ku kirala. In fact naye ajja tulawo yeebuzaga neddala mbadde wa makulu mu struggle muno oba mbadde mu nga kireeresi. Mukategeddeko oboka gumanya okuva mu kintu n'omuntu n'atakunyaga. Manji kisegeza n'ofubutuka mu kintu ne batakunyega ensi yonna nekutunulya bweti nekwegeka amaaso. Bana mwe bannaye mutusisulusi nitugamba abaana bano kiki. Amana tebatekinga notice. You have good examples. Ashbag kato bali wate nga bali bagattira ko ddala muganda wange. We are Ashbag. Is Ashbag okay? Ashbag ya fuluma. Is he okay? Banaye mutuleke. Nabagamba mulina abaana abeerabira. Meloni angambe wenava munge etambula. Yes. Nani wengera kumacha nenvamu ne foloma lyange n'amalevu gange. Ne kasepewo kange kano. Aka Boston Massachusetts. Wengera nenvamu ne kasepewo kange kano n'ekiwalaata kyange. N'amalevu gange. Ne foloma lyange totawana kunvuma foloma. Totawana kunvuma malevu, totawana kunangira kakofiira kasepewo. Gamba bugambi bye. Bye ganda. Ense nanyigireyo nemanya nti kyendiko na waba ense kuba ene Uganda ekubisa muggo mukategedde someone asobola okusolovingira ekizibu ekya leero as of now nakusolovingira naye what about tomorrow leero bwokwata nompa miliyoni 5 miliyoni 10 kale zisobola okunyamba kusolovinga ekya leero ekizibu naye ate ncha Revolution kasengejja revolution struggle
maliriza ntya mpumba wumba ntya ngamba ntya luno lugendo olutali lukake era ffenna tumanyi wajje tulaga essaawa zakati olugendo tumanyi wajje lugenda era wajje tulaga kakati mu bannaffe wabaamu abatuuka n'agamba nviiriddemu awo aveemu situgenda kumukwata lwampaka tumusibiremu tumugamba gundi nno sigala gundi sigala wano bye bye tuka bulungi let's continue the journey mukategedde kubanga oyo avuddemu awo avuddemu wanene ekireka tugenda batuyingira mukono wayingirewo batano oba okategedde ono avuddemu wane ekireka omu tuba tuyingira mukono nga wayingiddemu batano tuba tuyingira lugazi nga wayingiddemu 10 olaba we tutuuka nga tojjodde okategedde so nono omulabye kati ni waliwo era abaliwo emabegako kati bangi bakyajja King Fadi angambe for sure I see now nedda abaana bafenze sitegeera abaana baffe babutatereka notisi abaana baffe babutalowooza abaana baffe babutafumiitiriza oba it's about kati content nti kati kyekiriko kyekitrending nga twagala ku trendinga oba tukyali ku mulamwa ze sikitegeera bannaye kuba mulimu obuntu obwangungu obw'okulaba pulezidenti waffe asiba alina ebintu byatugamba wano n'atugamba kino bwekiti ne bwekiti eno struggle teyimirira tewali alina maanyi gayimiriza struggle eno ne Museveni alina resources zonna alina emundu alina amagye alina amakomera alina polisi alina zikooti marshal alina apologists bapropagandists struggle mulemi oyimiriza then whom are you kati nze akuba omudomo gwange n'omumwa nyimirize struggle inze mba nkutidde mwana wa ssebo struggle teyimirira ino revolution kasengejja abo mukiteze babagambye bawa milioni 2 Lubega mukaku bamuwadde bilioni 12 ewa milioni wazenda bezi 2 zikola ki Prime Minister lwamubuuza naye abantu bemuwa milioni 2 zigenda bayamba tagwe joyiro sennyonyo leader of opposition nawe yongerako muzanyisa abalalo mmwe muzanyisa abalalo Niki kere kubache bakugambe enti babye ente amagana gente ente tezina wakulaga yabagambye milioni ezaza 2 bakamala mutenti awo almost full month omuntu yayina makago nguzimbi akayumba kake ekindako government nera gajjalira omulimu gwayo nokosebwa n'abantu bane bafa nofuuka enfunzi nofuuka kateyamba negamba gwe tukuwadde milioni 2 tulina sente omuteeketeeke Lubega mukaku n'ab'ebitiibwa bamabike bamasaya simpuuga ezaabwe weeziri era bilioni 12 tuzibawadde Lubega mukaku n'akuba ku kabina n'agenda n'agulirako omukyala TX ekyengera n'amaka n'agulako n'amaka ag'okubiri mabike naye n'akwatako ettooke Mpuuga we yali ategeka omukolo bilioni 5 zamuweebwa ogwa Thanksgiving kati gwe nankuwadde waabwe oli mu tenti milioni 2 kesisi nabagamba wano ku Ssalonge yasi Lukwago mmwe ne munvuma naye amazima gajja kuvaayo mujja kumanya who is the real Lukwago Ssalonge yasi Ssalonge yasi abagula ettaka ly'eddundu ku
ku ssente ne ssente empitirivu. Saalongeri Yasu Lukwago n'akera n'agamba nti ssente tuzirina wezina ezigenda kugula walala. So si kukompensating abantu ba mu Kiteezi. Ezo billions ne billions ze bagenda okukwata nti bagula abantu awalala. Instead of compensating abantu bo mu Kiteezi. Baba compensating babafunire we bagenda. Awoza kimu kitugule ettaka eddala we tugendo yiwa Kasasiro. Lino tulirekewo kubanga liriko ba squatters. Nuamde Lukwago Olwana Lukwago kanwagala kafu. Katufuuka ababi. Naye muli tujjukira muli tugamba nti basajja mmwe mwayogera. Ye Lukwago kadde mu kamera. Lukwago lwamanya nti office ye tekyalina buyinza. Talina kyasobola kukola. Eriwo nga kifaananyi kyokka ne kanso erina okuweereza naye agikotogedde. Lukwago atula n'executive eya KCCA buli lwakusatu. Ebiva eri ku executive ne bijja ewa Lukwago nga lino bireeta mu kansa eno bikubaganyizibweko ebikoloozo biteekebwe mu nkola byonna Lukwago abituulira. Olwaleero lipooti yafuluma neereetebwa ewa Lukwago. City Hall wa kanso neesaba lipooti eyo. Lukwago yagiremera. Lukwago n'atuulira lipooti mpaka bakesisi bakansala we beesitula ne bagenda mu Kiteezi bakole lipooti eyaabwe. Lukwago n'alyoka atandika okugamba abantu ensonga gy'abawa nti tulinze lipooti eva mu kakiiko ka Kosase ewa Sseggona kyaliiwe. Nga fe ripote ya fe ya KCCA tugenda gikwasaganya negende ve wa Kosase wa mukuru Sseggona. Mwete mulaba temulina maaso mutugamba niwa mutwe mulwana Lukwago mulwana Mukago. Yes luli cyane mutugamba basajja mwete mwali babi. Nze mbasasira Lukwago mwali Lukwago wa 2011. Oyo yakoma 2019. Lukwago wa 2019 nono. Bali omuntu ogwo. Nakugamba ono ne kugamba Kisaka. Lukwago. Kisaka. Lukwago. Minsa Kabanda. Abo. Bali omuntu ogwo. Era baweereza omuntu ogwo. Nze nabalaba wano dofe Kisaka gobeddwa Lukwago yangu ye mu kamera ise bannamani ajaguza ne ngamba bannayuganda bakyatusiba akatambaala ku maaso. Lukwago ne Kisaka babaddaba Minsa Kabanda Lukwago Njagala mbulire emirundi Lukwago gyasikanganya ekitogi n'omukulu Dolphe Kisaka dimbulire. Njagala address otunire nnyo Lukwago engeri gy'abadde addressinga mu Kisaka. Njagala otunire mu Lukwago enkwatagana gyakwatagana mu ne Minsa Kabanda n'enkwatagana gye yalina ne Tumwebazi. Francis Tumwebazi yaliko minister wa Kampala. Njagala otunulire Jennifer Musisi we bali ne Lukwago. By the time yali Idi. Otunulire Franka Tumwebaze Kadidi we yabeerako minister Kampala butya we bali ne Lukwago. Hakati okompe yalinge ne Lukwago abadde adiringa ne Kisaka abadde adiringa ali mu kudiringa ne Minsa Kabanda. Onna nebazanga bukedde. Nze sikyatya tinyalina kyentya. Sikomba bukunkumuka. Mujja kututyawa naye nga tubabuulidde amazima. Situbeera ne Kampala afaanana bw'atyo. Kiswaza Kampala okubeera nga waffe opposition Museveni alwana Kampala ono aleme kubanga abeerako mu mbeera etegerekeka kyokka ne betwalonda nawe beekubane n'omusajja
Oluko balina entalo zaabwe ez'ebyobufuzi ze balwana musitewo olawo fe tuboneebone tuleme okufunamu oluko beeyisizaawo ebyabwe nga bassekinnoomu tusirike nse nnuwa mutwe nsirike ewa abaffe mukulikeyo mu kivulu ekyabadde erugogo sitera kwagala kwogera ku bivulu naye nina ensonga yange lwaki njogera ku kivulu conversation abaffe tugiraba yeetoololodde ku lubuto lwa mutegesi w'ekivulu Siiba bwe baakuba olugalo mu Bairo Monso olugalo lwakubibwa mu Bairo Monso nno lwavuddemu ettu lwavaamu ettu naye kyakanze nalabye birala bannaffe abali ku intaneti ne TV z'e Uganda ne baanalisi b'e Uganda bo baalabye birala nze kirabika nze nzekka munnange yalabye ebirala era kirabika nze nabadde n'ebigendererwa ebyange mpozi mwakakola mutya mwakasayininga etteeka ly'ekisiike gye buvuddeko awo mwatutabukira wano n'owa mutwe gwe kirabika oli musiyazi ofuna ssente z'abasiyazi lwaki okuba etteeka lino lwaki olimesa etteeka lino netubagamba naye bantu mmwe etteeka lino nga lirina gwe litagetinze etteeka nga lirimu eryo ebyobufuzi libakwate bannaddiini babateeke mu byobufuzi bubamaki nga bawagira tteeka lya kisiyaga ekisiyaga kitandika okudisikasingibwa mu masinzizo bidde ne mu masomero g'abaana baffe ffe nga tukuze kutuukawo nti tukitegeera nako kitegeera nga n'okukyogerako ewaka bajja kukuba emisipi egibula okutta omuzadde atula watandika okunnyonnyola omwana nti munnange kakati tobeera na musajja munno nti bayise eno weewati tebayisa mmanju Bobi Wine asponsoringibwa basiyazi Bobi Wine musiyazi Bobi Wine vaayo yogera ku kisiyaga Bobi Wine vaayo yogere wo standings omusajja alina famire omusajja alina empeta omusajja alina abaana n'emikwano gyagiwagira giwase bon netubagamba wano mu ggwanga tumanyi obubala bw'abasiyazi netubagamba wano mu ggwanga Uganda mulimu clinics z'abasiyazi ngale ne government ezimanyi bulungi nnyo netubagamba wano mu ggwanga Uganda tulina amakanisa nga galiwewo sponsored by the vice Bobi Wine mubi nnyo Bobi Wine abaanisa basiyazi Bobi Wine abaanisa basiyaga leero maama bwe kituuka musajja watuize Excellence Kyagulanyi Ssentamu bati gyatambulira eyo omusajja n'atuuka n'abagamba bannaaye nze ndi mukulembeze ne ndi mukulembeza akkiririza mu nnono yange n'eddiini era ndi musajja mufumbo kyokka nze sigenda kulwana bantu alaba nga kiri kyalimu kyekimutambulira obutuufu kubanga ndi mukulembeze wa bonna ndi kati omulaba kakati abagira bali be bamusponsoringa musajja watu bw'atambulako eyo abantu oba bafaanana vaisi zaabwe bwezityo ne bajja waali beekubya akafaananyi naye ng'olwo batandika bw'agenda mu nkiiko ezitulwa n'abakungu bateekako LGBTQ naye wano Mirikwesi bw'ayimirira ku stage n'akuba muganda we kiisi n'amunywegera mu lujjudde ekyo tekikola mawulire era tewali buzibu bwonna ne banguwa na mangu nnyo okwata ekifaananyi kya Saddam Magic ne bakikropingako omutwe gwe ne bateekako gwa Papa Sidi ne bateekawo Bobi Wine tyalina basiyazi buremu yonna shift yonna ne bagishiftinga ne bagizza ku Bobi Wine naye abaffe Siiba owa Federation yakoze ekivulu nze mbadde sirabanga ku Bayisekiso yabadde ku kivulu kya Siiba Bayisekiso nga yeeyagala bitya Bayisekiso ya Rabbi ya Mungu kino mbadde sikirabanga mulujjudde
Emisana tuku sikiro misana tuku ng'enjuba etangaala. Ne bayita mu kkubo ne bayita kuba ebitongole ebyokwerinda byonna nga beemoola nga bakazi bakutte obusawo bw'abakazi bambadde obutimba bambadde obupale bayingidde ekivvulu ne balina audience ne nakyala n'abayiirako kamusoke ku stage. Ekivvulu ne kiggwa bulungi ne tulinda analysis z'abakulu. Tulinda tulabe Sanyuka TV ekyaza abantu nga balobo mushana. Ba Solomon yani kano kapasita kano kapasita akalinga akayindi. Ke kano kapasita akalinga akayindi ako. Akogere nnyo. Mukanzikize mu comment section iwan. Kapasita akaita akasumba ako akalinga akayindi. Mukanzikize mu comment section iwan. Netulinda tulabe Sanyuka TV NBS wezikakyaza. Netulinda ku basendi ba Jenkins tulabe Mario Nangambe Kasempa webale nnyo. Netulinda ku Bugingo tulabe kiki kyanayogera. Bisexual yabadde kulongi era yatongozeddwa. Bisexual neyeyagala nze nasiri against them. Naye nina kyenkujjirayo hypocrisy enkulage what was behind the promotion of the anti-homosexual bill. Era what was their intention. Nina kyenkulaga nze si against abo baana nti they have the right ate nze nkulire eggwanga lino. Naye I'm showing you something. Nina kyenkulaga. Mulabe nti Bobi Wine kati wane Uganda kyekizibu. Era buli tteeka erijja wano liba litaketinze Bobi Wine. Ekitegedde. Kakati olwaleero njagala okubemu akafaananyi singa Mickey Wine yabadde ategese ekivulu ekyo nga babayisexual bali wa Mickey Wine. Singa Daxi Vibes yabadde ategese ekivulu ekyo abo abaana abo biwala byabayitirivu abadde ku kivulu kya Shiba. Babwana Edirisa Musuza bibandi badde basooka eyafuna ne BET award nga amaze kuteekayo nankana. Kuwango bujulizi bwavuddeyo erensi yakitegedde awadi zabadde bafunda babadde batwala ku bupate akibuzo kiri nti kapate yali akagenzeeko oba takagendangako. Ekyokubiri Didi yali amwogeddeko oba tamwogerangako. Ebyo byonna mbikulekedde gw'amanyi ne federation yo. Nendo kati tukikiriza nti federation ya bisexual. Iyo federation ya bisexual. Bali ebintu byabwe situbalinaako bazibu. Naye tebaddamu kutubambira nti NUP ewagira such vices. Nti Bobi Wine is behind such vices. Kati tukitegedde bulungi nnyo mu ggwanga lino. Who are behind that vice? Ekyo tukitegedde erense ekitegedde. Nze nabadde mbalinze muveeyo muvumirire ekikola ekyo. Era mwebuuze nti abantu bano bazze batya okubeera awo. Naye baweereddwa media coverage ne bahypingibwa ne babaza ku lubuto lwa Shiba azifu olubuto kya kabi nnyo. Ensi tezaala. Ensi tezaala. Afe tulaba. That's hypocrisy. Naye Bobi Wine abalimu. Ekyali wa federation yazirina addamu okufuguma nti kisiyaga. Bwe mwebaliza Katonda wa His Excellency Bobi Wine teyeebaka. Bajjajja tebeebaka. Buli kyemuna leeta okuteeka ku Bobi Wine. Ensejja kubambula. Ensejja kumwejjeereza. Era siddayo okulaba omwana wa struggle abantu defending Bobi Wine ku kisiyaga. No need to talk. Ekyo kifu Katonda atwejjeereza. Ensi ekitegedde. Tukkiriza nti kisiyaga mwe kiri mu ggwanga.
era nga bulijjo kibaddemu nga kitaayaaya naye olw'okuba twafunamu omwana waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert munne kolo ne bagamba weewaawo abalaalo Mande ncha ultimatum kale kino ekyana kyekyagala ofuga eggwanga Uganda nalina kyali wange wene tusagaode mulemwe batino ekyana neweziba ssaawa 24 tezisobola kuggwako nga kitudde ku ntebe y'eggwanga Uganda olina n'ekigamba tulaba nti yadde kirina baakapu y'amagye mama omwana obwongo 0 omwana atamanya nti kati ze ssaawa nina okwogera wano sijja kwogera bw'omusanga ng'atudde oyinza okugamba alimu ku sense naye maama asituka ayogere ndowooza 7 yakubye emmeeza n'agamba omwana oyo titi yangwa mangu okujjayo tweet gijjeyo mangu yangwa naye nno mwana watuffe bitukolera omwana waba yeesiriwaza bw'aba alowooza nti kitaawe bamuleka atwale amagye Somalia alaba waakabi nnyo ndi kitaawe aliko nga ali Central African Republic nti baakabi nnyo muganda wange diiringa ne Bakagame bano bakojjaabo mudiiringe ne William Ruto ete mugeza ne muwalampa omusajja omusajja akusinza buli kimu kyonna nga n'amajeego security omusajja yakuwa security oyo golaba abe twadde twalize Mande munnange ngwalo timeta mumwajiwo sinanya ambassador wa US omuyita ambassador we Rwanda gwe mwana gwe ambassador wa US omuyita we Rwanda nongere niwe buzo mwana yesoma ku diplomatic laws eza Geneva Convention omwana amanya bateka agafuga ba diplomats eno wanda olwaliro ffe tulina ba ambassador be batika ku nnyonyi ne bazze ewaka kubanga tuteekayo kinyumo ambassador n'atuuka Canada n'agamba anze ndi kadda wa NRM nzize kuweereza NRM so si banna Uganda kati ambassador wa Uganda UK Madivan muchala Madivani abamu kubakola nabo ku kakiiko ka envoy omu yatikkibwa wano nakomeza wano emyezi ebiri emabega NBS mainstream media za Uganda wano zonna ne bazigamba kamugetsa ne mubifulumya mu mawulire mujja kutuwulira bamutikka ne bamuzza Bungereza yatikka wano omukungu akola na ambassador n'abakyala Madivan UK n'akomezebwawo wano ku misango gy'okukusa abaana ab'obuwala n'abatwala n'abatunda UK babaleetanga abakozi abazza okukola ku embase we batuuka UK nga babatunda bamutikka emyezi eki ne bamukomyawo wano naye munnaye alina olusaayi ku banene era baalagira empapula za kemugeza ne muyasama yadde kubanga tugenda mu deploying ewalala nawulidde nti baagala musindika UAE ezuga twalinda bukyala babingi ffe tufuna bingi nnyo munnange netuzirika nawulidde ono gwe badipoti nzo ne Uganda tulina ennaku ife tulina bambasada batabanyi mirimu gyabwe
nti gundi tukusodde kuwa minister ate tukuwadde omulimu tukufuniddeyo nsi kigende mpozi tulina ne ambassador wa Uganda e Namibia ye Godfrey Kirumira nayo kisanga Uganda kyokka waliko budget ebonoonerwako ey'omusimbi yene weebuuza ambassador kika kati gwe tubadde tulina gwe tulowooza alinga akolamu ono mu America ambassador Adonia Yebale naye nno bamuli bubi naye zo Kakwezi ali mu kumunyonyogera omusajja n'avaayo teyeewoza nako oyo Kakwezi kaliyo kabanyonyogera obayo kwe Katonda wayambira ebitabo ndi Kakwezi kasajja katiriti nisi ko kakozesa magezi gako na experience yako mu kuwandiika katulawa nti kafuna bujulizi bwawo nga kawandiika nekagamba enderagawa egenda mu department bwe kati kansindikeyo ku email naye kakulaga processing then done Adonia Yebale nakubagana nakankana yekamwe madenda banga ambassador ali mukunsa Uganda ku bantu betuweerezeeyo Adonia Yebale obutakuliba nje kagwenda madenda banga ambassador ali mukukatoola ali mukumageza atamanyi n'omulimu gwe kubanga recently yankolera ekintu Nabbanjalo yajja ne convoy ye yonna yaba minister mukunyana yagende nabo mu America yali Adonia Yebale yali kinga information yali Daily Monitor ejo kyenna mwagala ko kyenna musiimako Nabbanja squad je yali studio yonna ne Jeje Odongo ne vice president waffe mu America eyo summit yali mu America Adonia Yebale ye yabakuba akajji era ne bamutabukira njo olwaleero namulidde naye ali kubulebo yakukomezebwawo wano kisiwe kituukanga omuntu wafu wawulijjo mu Uganda sigwe batikkokomyawo n'owulira nti ambassador special envoy gwe batikka tuswalira ddala ate ogenda okuwulira nti eno mu UAE oweeno yakwata slots machine naziteeka mu embassy emisana ekolanga embassy ekiro slot machine zaala tasasula mutsolo esenta ayola wayagala atuuka okuvuzibwa nti ate ebyuma bya Jeje Odongo nze ndi mukozi Jeje Odongo avuzibwa si ye yamyuka ng'ettungulu ayawo naye amyukiridde sitagitegeera alaba ndabe nti ate ebyuma munnaye nange si byange ebyuma ndaba birabye kati begamba netwesangaawo eggwanga netulisangaawo n'ogamba yi Mukama Katonda abalaalo bano kikyo abalaalo omutufuze naye nno omulaalo eyo eyayonkanga ku bbere erimu n'ennyana olwaleero akugamba Omuganda tajja kufuga Bobi Wine afugani yajja nga ayambala tangira nga jago bante olwaleero ayimiya naga Bobi Wine afugani nga mufugani mwe mufugefe uya afugani oyo ano Bobi Wine alabikikako abadde n'akasente musajja mukozi apambanye quality zizo nezisobola okulembera eggwanga so kulifuga okulembera eggwanga azirina abadde mu ghetto yes abadde mu yaye embeera za kivuuka amalasa agasi ekisada akinyweddemu ekisada akivuddeko enviiri azijjeko ali smart ayambala suit azayimba akola entertainment abangula abavubuka azze akola charity ezenjawulo mu kuyimbako kwa music kakati nga omulaba muntu yes alina quality z'okulembera eggwanga mumugamba tajja kufuga kyokkamu abaali abanaku abaavu musobodde tukalakata emyaka 4 mumusobodde okufuga ate nga n'okuzuuka muzuukuse kati myaka 10 emabegako ne mulyoka muddamu ku magezi nti mnayi tuleme kwesiba Kampala tuzimbeko mu byalo kyovola kati oyingira Western Great Uncle Okiriyo kakati batandise okuzimba zi home palaces bakitegedde nti ne time omusajja avaako naye tusigaddewa kakati kyovola batamu egenda
babba baddayo mu byalo ewaabwe bazimba zi home palaces bazimba embiri ewaabwe kwatako mu western awo mu kuleta nkole oyingire fuluma mbalala oyingire ukwatu kuyingira awo munda wo ziri wali ziri kuyeka tezirina kuyeka siko ya mailo kati mwababuuse ne muddamu ku magezi nga n'olwaleero ne mubbala mukyayingiramu ne magetisi nga n'emiggo mugikutte mu mikono muzala w'abaana bakulidde wano mu civilization Mukama Katonda olina amaanyi naye Mukama Katonda twagala otulage ku magenda g'omulaalo baatuuka wano ekkolola ennaggulu abayimba beekwata meekwata ago gange gali gange beekwata bwekwasi buli kimu ekiriwo batunda kitunde anaye walibayagala oteesa baganda bange ze baviire Ismaila ngaye kamentali bajja kuyomba gwe bagale wano bajja kuyomba muganda wange so awo bwe tuli waliwo muganda wange ayagala oteesa ayagala oyisaawo ku nsonga sobola onyiga ekipeesa wano wansi nojja n'oteesaako nojja ne tuwayawo oba olina kuyagala oyisaawo n'okayisaawo wano wansi wa screen ewali ekipeesa ekiriko kadole ne ka contact bwekati okinyigaawo n'osindika invite banjiraba wano nojja n'oteesaako so baganda baffe byebyo naye ekirungi kya byonna abatezi b'abapipa ba DP bulooka nalaye abalwana ne kano kagoda akasajja kamukasambidde naye abatategeera akasajja ako nze kati kambabuye bannaye bw'obadde abayimbi be Uganda bokka be balina okukwata ku gundi abayimbi be Uganda bw'obadde bokka be balina okukwata ku Bobi Wine okututumuka mwende muloza bokka nedda wekyobamanya buli munnayuganda wano alina kyayagala oyisaawo ekikye naddala nga kya limelight kwata ku peesa lya Bobi Wine ni peesa liriwo is the cash crop. Yes, Bobi Wine is the cash crop. Bobi Wine is the business. Funa kiralu nekisinziira nnyenyayo. Bobi Wine muti guliko ebibala kisinziira nnyenyayo. Bonyenya obubi ng'ofuna ebivundu era ojja kufuna bivundu. Bonyenya obulungi era ojja kufuna ebyengedde. Tibakuye ekidoto tebakulimba. Bobi Wine muti guliko ebibala ennyenyayo yekuyisaawo. Kati bwonyenya obubi ayizulu. Kati olwaleero mpuga naye omulaba afigitinga takyalina wayinza kugenda okumuwa amakulu nga tayogedde ku Bobi Wine. Automatically alina kugamba Bobi Wine. Imbuga aveyaga enti temwejjusa okuba nti mwamulonda atamanyi bya bufuzi. Twamuwa omukisa naffe. Wamuwa omukisa omusajja yakugamba is a product of chances. Abekyo temwakiwulirako. Bobi Wine takyogerangako. Bobi Wine always says is a product of chances. Nisi gwe mpuuga. Ngego omundu tetinyomunenze na Bobi Wine omukisa. Bobi Wine in fact goowoleza nti wali minister Mengo ng'ogulu bamuziroji bakube sasi ku kugunyo. Bobi Wine we yabeereranga mu music mu nnyimba ze. Bobi Wine yali akolanga charities.
Bobi Wine was an activist. For your own information, Bobi Wine was an activist. He was not just an ordinary musician like Vanoba Kenzo Bamwe. Bachalaba PDD. No. Bobi Wine yali mulala. We go back to his music. Bobi Wine yakuwanga binene kuskus ndagala mbere nawe kuskus. Yuti wabimusanga nga biyimba. Kendo tunulire liri chichuita liri ko maturity. Nino kidanda lino simanyi kwata yonzi jeyo. Simanyi gayula bwe simanyi badde simanyi badde nje kutemu. Nonsense. Bobi Wine gwe gamba nti in fact Bobi Wine yali abasinga n'okumanya eggwanga ye. Yes. Kubanga yabyogeranga kebe biruma bannansi. Abamugamba nti Bobi Wine simanyi Kayihura yali kyali wa Kayihura. Yes, Kayihura olwo yatuuka ng'embeera emulemeredde. N'ayita Bobi Wine. Bobi Wine najja n'akakkanya abavubuka. Mpuuga osobola okukakkanya abavubuka bameka? Osobola okukakkanya abavubuka bameka? Taata. Nga n'ab'ebitiibwa bakulika essaawa zino abateeketeeke bano balina ke bakubazaako. Ate ng'olaba Lubega Mukaako ne Mabike babadde bakusendasenda. Oveeyo n'akafo ka parliament nako kakuve munga akakwewaza. Jangu munnaye otukulembere okwata omumuli ovuganye ne Kyagulanyi kuba president. N'akafo ka parliament kalugenda. Era bw'okolera bw'oliro ng'oyagala kujja kugasimbagana kya ajjako ku biseezi. Ate Sikiwanto yasobola okulisikinga akafo k'ennyendo omukungwe. Ako banita amongo ke bamuwaddeko obweyamu ne bamugamba tujja kuyingizayo lwampaka. Jangu oyambale engatto n'akafo kalugende. Anno mutenno Bobi Wine. Bijo okolaba omusajja wa njawulo. Myaka 3 nyingidde parliament. Sente zange ninaye n'ebbali. Mirimu gyange gitambula. Nyingidde parliament funa zaakaweweevu zijja. Myaka ki n'afuluma n'addukayo. Kyokka gwe oliyo emyaka 5 omambidde sivaawo wano. Emyaka 5 emirala sivaawo wano mamidde. Emyaka 5 emirala sivaawo wano. Kuluna badde banjuyamu naye kakati sivaawo wano. Waliwo akagambo akanyumira ke yagamba. Yagenda n'agamba ng'atuuzizza emmomeze. Munnaye nno waliwo yaŋŋanye n'ennuwa muto empuga akyalina abantu baatuuza we. Bajja kubaawo. Ne Kagabo Twaha alina waatuula n'ayogera ne bamuwuliriza. Babangawo munnange. Naye weebuuze bameka. Ne bogeraageranye. Uga yagambye yaliyo ka meeting nawe akagambo kano mwakabuusa amaaso kyakate mwakawulira. Yagamba abantu benti nze nabalekere na Abedi ne Kakande Juliet Kakande nze ndi mubaka wa ggwanga yonna. Ndi mubaka nina okuweereza bannayuganda bonna. Ali ku kafa ka komisona. Akamuweewa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Omusajja ne we yakalebera kola yagamba nze sibaawo wano. Bobi Wine oba mpummuza nze ndi komisona. Ekisajja kimalako ggwako. Nze ani aleka akataala? Nze ndeka akagombe? Nze ndeka omusirikale ono atambula nange ono? Ndeka ka budget kano? Ndeka. Okawulidde? Juliet Kakande abeerawo ne Bumaali Mpindi atiikirira abaliko obulemu. Bumaali Mpindi abeerawo n'aweeweta enkoto ya Bumaali Mpindi. This time around bigenda kubeera biralamu. Bigenda kuba biralamu. Ugo omwana omuwulira.
Anje bayitogera no stabano pama mu lusalu. Kakati no filimu eri wano. Mbidde aya akomyewa ennyendo mukungwe. Kati mbidde kano gambadde mulabe yakasukira mpuuga ngeno wawana ku Kyagulanyi. Go Joelia yakatuuka wasubiddwa ddagwe Joelia. Bonna baagala awa. Kakati okuboogerako. Balina kulumba Kyagulanyi. Balina kulumba Kyagulanyi automatically okuwa attention. Kasuka yene jinja ese kuwa attention. Oshegera. Aisha ngambe na Kyagulanyi bali nnyo n'amaanyi mwana wa ssebo. Nnyo Kyagulanyi. Negwe. Igwe. Bobi Wine. Bobi Wine yasuuza abantu. Musajja waffe tumusabire nnyo kubanga atalina abalabe ku opposition. Akati oyo Mpuuga mu byonna ngamba ntya. Mpuuga atakyali ku level ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Mpuuga kati ali ku level y'aba Mukaaku. Babedi Bwanika. Mpuuga kati level gyaliko y'aba Mukaaku Babedi Bwanika. Tati ali ku level ya Kyagulanyi my friend tebakulimba. Tebakulimba. Bobi Wine is another level. Mpuuga kati yagamba nga oli nti Bobi Wine amulira koti. Amulira embereketu. Katwalero Mpuuga yalira embeketu. Ku His Excellency Kyagulanyi bw'atamwogerako tebajja kubeerawo makulu. Oshegera. Empozi n'ekirala kwaki kino mbadde saagala kyogerako. So waliwo abaali bagamba omanyi Nuupu yavayo ne bagamba nti Mpuuga nga leader of opposition yakozesa olukweso olwo ne batandikawo ekibiina kya People Power Front. Secretary General wakyo ye muganda waffe Achilles Patterns. So omuntu asobola kuba nakola ekintu direct ate tebabawugulaza. Nalabye abawumba tutu nga bavayo bagamba nti Bobi Wine atusibako matugambuzi kutulisango nti ekibiina ekyo kyatandikirwawo eyali Secretary General eyali Deputy Secretary wa David Lewis Lubongoya. Fena mukimanyi bulungi Achilles Patterns yayambako Secretary General wa David Lewis Lubongoya back nga tuli mu People Power Movement era nga ne Nuupu eyo yakakolebwa. In fact, Achilles Patterns yali akola ne Mama Zedriga nga bebatwala amambuka Northern Uganda ne muganda waffe Adonyo Michael. Yes, bakwe ebintu ebimu tebaali bagamba mu lwatu naye Achilles Patterns yali yasiizinga dda okolagana ne NUP. Era ebyo byonna bitegeereddwa. Kubanga we mugamba nti Bobi Wine ye muntu atatta kibe nga tannakikekene Nyandusu. Kibe bagamba ekiba tekinnakenge Nyandusu oba tonnakitta. Kati His Excellency Bobi Wine. Bobi Wine tasobola kufa from nowhere agambe Mpuuga kati gwe nkutadde. Yayina omubateera mu lwatu. Ensi mulabe bulungi era ekyo kyaluma nnyo Mpuuga nnyo. Kubanga yamukuba omusumaali ogusembayo ogutali muzangulu. Egera. So someone nze nsobola okukozesa obuyinza bwanga bwe nkugambye nti kakati omusajja oyo byali akozesezza woofiisi eyo byali bingi. Era kyovula abaali balwana asigaleko nga leader of opposition. Nuupu baali bagiriira munda. Nuupu nga bajezinze. Okitegeera nga bajezinze. Kyovula aba eno second term gye babajja Olusenyonyi baali tebamwagala agitwale. Baali basinde ne Nakakongo kubanga plans zaali tezinnaba kuggwa. Plans zaabwe zonna zaali zaakugwa 2025 mu mwezi ng'ogwokuna. Oshegera kubanga ono yalina budget ng'essente weeri ate ng'asobola okukozesa ekifo ekyo ng'ekya leader of opposition okutalaaga eggwanga.
kyatasobola kukola nga MP kankababuuze mukabuuke nti office ya leader of opposition ina budget eri well facilitated nti yali asobola facilitating a movement za Mpuuga okwetolola Uganda yonna nti Mpuuga yali asobola ofuna access kuba coordinators ba NUP bonna okwetolola eggwanga Uganda yali asobola okuleyinga ground okiwuliriza ng'akozesa office eyo olwaka budget kubanga okimanyi buli kimu kikolebwa na ssente nsimbi kyetuyita siringisi ennuthu bagenda ne bagiba emmetta tokati tebabalimba muganda akkiriza Spartans tali yekka Spartans talina na ssente muganda wange zisobola kulwaninga kibiina ekyo kya People Power Front no tebakolera kino so Spartan yaliwo ye ne bamufrontinga nga secretary general w'ekibiina ninga abateeketeeke omukulu Mpuuga yali emabega w'ekintu kino kyonna okitegeera kino ekintu kyali wero planned bulungi nnyo Benjamin adanga njogere ku Siba Siba namumaze ddamu nange Siba yada tu promoting na bayisekiso twalinze ba analysts bamwe ne tulinda mainstream media zizamwe zogere ku bayisekiso abadde wa Siba mpawe yayogeddeko munnange obedda batambuza lubuto azifu lubuto bakyala babwe tebalina bakyala babadde embuto de bazaala azifu Siba okubeera olubuto oba okulaga olubuto mulujjudde yasoose azifu Siba okuzaala omwana kyamaanyi nnyo kinawe kigenda okugwattirako eggwanga munnaye aba bisexual beeyagadde n'obula okukwata ettooka eryokya maama nnyabo Mondo va mu inbox yange omufere suti Mondo va mu inbox yange mayenze muntu atatera kwanjala biri mu inbox yange naye omufere suti Mondo va mu inbox yange Mondo yagenze nakwata akavubuka kawana ekireka nakalinyisa basi ya Trinity ne katwala pake Kenya bukatuuse Kenya Mondo nayimirira mu church emwe yekanisa siye waliwo muna Kenya nanyini church eyo Mondo agenda mu ng'omubuulizi nga naye omusumba sebo bamwana title ya bishop man of God Bishop Mondo achusa destinies ay Mondo va mu inbox yange zanagamba obi open inze sinina kyakufiirwa munange I'll be open Mondo va mu inbox yange iye Mondo yasitula akavubuka n'akajjawano ne kayinya basi ya Trinity mwala yo mukyala yabadde mu kavidiyo yake yasose okutunula bwana naye tyanye ekitonde ekikyala Mukama Katonda yatukolera ekitonde ekikyala omukyala yatunulidde akavubuka nga Mondo akabuuza wali ondabyeko omanyi okiriza nti nkyusa destinies mu Luganda destiny kyekitya wano waddaye buli wabulemu ku bantu baffe wano destiny kyekitya wabulemu ku bantu baffe wano destiny kyekitya destiny kitya kubanga fate yentuuko destiny kitegeeza ki banaye mutuyambeko wano baganda bafa basoma ku Luganda wana batusingako destiny kitegeeza kitya destiny kyeki Jwali tukinyonya mu Luganda wano kitunyumire entuuko is fate asa nawadangamba entuuko is fate wemba seerabidde fate yentuuko okibuuza kati ebyo ebintu bibiri destiny ne fate omuntu tasobola kubikyusa Katonda yekka bakolye kinotso ogundi angambye amagenda entuuko is fate ekyo ndi sure ono gundi Joeli atugambye nti destiny ge magenda amagenda go kati Mondo yafunye omuvubuka okuva egundi wanene ekireka
n'amuteeka ku Trinity bus omuvubuka n'alinya n'agenda e Kenya Mondo n'abuuza omuvubuka naye waliwo omukyala gwe natidde omukyala yatunulidde omuvubuka omuvubuka ng'agamba omuvubuka nga yeewakana Mondo nga watabumanyi nga watamulabangako nga watayogeranga naye wabula akkiriza Mondo asobola okukyusa destiny ye olwo Jingo eyabadde akutte microphone n'asakaza man of God Bishop nengamba kyekyo omufere suti Mondo bale bano ye Rwanda kagama bakwata n'abagalira bano tebasobola kukola ye Rwanda bano Nengabo baba na Kenya tubabuuza ale namwe mugamba nti fe Uganda tuli bebafu naye ate endiga ze Kenya nebafu gwabana Kenya babakoze buli kasasira abo e Kenya abo mulu kubote mugoberera bintu ebimu ne Uganda ono mutu gamba tuli bebafu naye abana Kenya bebafu fenno wano tubuusiza akabamu yadde okutokyawa naye abantu bafere bakoze sente mukwekweka mu bulokole Mondo Bishop oba wabere yabagamba nti n'omutume Peter teyabulira gye yali ava ewaabwe oba abagamba Saulo nti Saulo bamugoba ewaabwe enjiri najja n'agibuulira eno gye batamumanyi kati ndowooza man of God Mondo Bishop naye tuline ennaku omufirika aline ennaku naye tukaabeere waffe ekyaki naye tutyakaabya kajanja naye ekyaki y'omulokole eri e Kenya bwemunaakeera kumanya ne mumanya olukweso kweso ne mumanya olukweso kweso oluli mu makanisa ago Mamirizi kutumiddeko nze Mondo amatoka kanga era va mu inbox kwasigwa ndise wange fe tujja kubagamba amazima Mondo toli Bishop munange kyajja tegeera sukati tugeza ekyo nkimanyi oli kuno ndaba nze ndi wamputumuko ate saagala kumanya tolowooza nti foloma ndinalyawo erere mufera abantu ne mujja wano ate ne mumanyira Bannayuganda bali mu nnaku yaabwe nabagamba nakano kandeke nga nkabagambye ne mbagamba mwegendereze nnyo abantu abavayo ku media kuno naddala abavubuka bandi mu myaka 4 myaka 35 nyingirana bano bamansa sente bano simanyi bagagga ne mbagamba mwegendereza abantu abo from nowhere nakulaga mbu simanyi ndi mu real estate musimanyi ba influencers simanyi nza na investing mu real estate nzimba makaka ga kawumbi bubiri nengatunda ne mbagamba mwegendereza abantu abo wane Uganda abagagga betulina kati abo bemulabe emyaka gye nkutemeddawo bali mu bufere Uganda tokyalina real genuine mugagga ngali mu limelight nga bano bemulaba nkikuddiremu tokyalina real mugagga amenyeka nti ddala ensimbi ye agikola mu bulumi ti mugagga ngali mu limelight abo simanyi bemulaba ku TikTok bagagga bamwe ne mugagga nzijeyo ku sente webuti simanyi mulimu gwenina simanyi ndi mu real estate simanyi ndi mu tours and travel obo busajja buli mu bufere naddala obufere obwa golodi omufere yerise nkuli wane Uganda
kati e Uganda wano to survive abo be mulaba mu open abo abekwese mu Rio Estates buli mu fere kati yekwese mu Rio Estate buli mu fere yekwese mu Rio Estate naye abo bali mu kukaabya abantu akajinnaji obufere bweri sankuli wane e Uganda andi bebo bemba gambye teri mugagga agenda kujja ku kamera awo atandike kwetunuzaamu kamera atandise bamasiza bya bugagga omugagga obwo budde tabulina ngafuna genuine money obwo budde tabulina no wava muno wakamula emirundi emekanga amansa sente explain it wakamula emirundi emekanga asasanya sente bulodo omugagga bulodo nga byettaka lili wali eri omulaba ne Salimu Sali yali mu ddiru za golodi eza Sali manji no sijja kubamenya wano tuzina listi tewali alina genuine money abo si bagagga abo bafere abali mu golodi eyandi bagumundi bana abantu baffe babakwata nnyo obujega nze sikyajja wano nti oli nti 1 million people mugenda kugaggawala mwana nze bana yamma muzikirize mbasiibule atakuma mpeera bankumbire mbagaliza weekend nungi tuyinze kulaba deportation ya ambassador banyabalaalo mwerijja nnyo tujja kubatya katulabe ntawe mu deporting ambassador naye mumanye obusungu omwana bwe yakozesezza mmanya waliwo ekinene nnyo something big happened naye ne batatubuulira naye maaso awo tujja kitegeera okategedde bino byonna ebyokulumba ambassador wa America something big may have happened nenga tekinajja mawulire nze I don't think in the sanctions zino zokeza zabadde ku basirikale bano bokka I think something big happened waliwo kye tutanategeera naye tujja kukimanya waliwo ekinene era waliwo eppeesa eryanyigiddwa naye tugenda kulitegeera banaye muzikirize mbasiibule atakuma mpeera abankuumire people power our power